nyowa Government werwa nnyo mu buyinza kati abantu buli omu atandika okunoonya ka government akake kyova kati mu Uganda mulimu abantu abalina obuyinza obwefaananyiriza n'obwa president obamanyi muwendo era nga ali awo president asobola okwogera twetweko omuntu president n'alagira oli n'ayagala okusazaamu ekitagiro kya president olinga kapaka kali awo ninga sebalagira teri mukulembeza amugambako yagamba wano wendiira abantu obuyaye bweyongedde kasoli abaako omukulu gwamanya atandika okukola ebintu byonna wakola ki wewava ekigambo gamba n'ogwo ye kasoli amanya nti kakati mu gavumenti eno akakwata enkayina ku jenani nkayina ku minisitani nkayina kwani omuntu atandika okukola ebintu nga bwabyagala abantu batandika okukendeeza fiya y'ekkomera etandika okuvaawo kubanga akimanyi nti okumusiba mujja mumusiba kijja kuggwa either ajja yita mu buyisi kubanga nabyo gyekiri by the way olinga mumanya ali mu kkomera ninga yita mu buyisi we ajja lwemuyitula yenga akimanyi oba ajja kgenda bamuwe police bond era amaliza aveeyo nekireetera abavubuka okutandika okumanyira abantu ne muyisaamu abantu amaaso ne mutandika okwogera byonna nga bemubyagala ne mutandika okweyisa nga bwe mwagala era waliwo n'abalala batandise okugetinga inspired nga mwagala kutambulira mu bulamu obwo naye buli kintu kirina entandikwa n'enkomerero yakyo lwaki nkitandise bwe nti bwe tulaba ebintu bya Sipapa engeri batandise okumerusa kaakati omusango gwa ssente ne bwaguwangula takyasobola fuluma kkomera wakyaliyo emisango emirala kubanga okusinziira kwogera kwenanga olunaku olw'eggulu ng'olese bino eby'emitwalo gya $4 ng'obyese waliwo emisango emirala 13 nga DNA ya Sipapa yasangibwa mu bifo babita batya crime scenes DNA ya Sipapa yasangibwa mu crime scenes 13 ekimugattaganya n'emisango egyo 13 wow oba kitegeera eno si kooti era tetuli mu kusingisa Sipapa musango kubanga si buyiiza bwaffe tetulina mu position yakubaako musango tukola ki wetumusingisa wabula Sipapa ng'omuntu kirabika nga ffe abakeera ku TV okwetetegula tukina kisobola kugatta ku bulamu bwe era akola gwenkola ng'osobola okudda ku Sipapa n'omuwalabula n'omwesibako tolina kyosobola mumutuusaako kubanga kirabika obulamu bwe bwalivinga ekituufu ky'obulamu bwe kyalivinga kyekyo ye kyeyasalawo okukola ki okulivinga naye kati ngamba gwe omuvubuka gwayagala okutandika obutandisi twagala vuga ku motoka ez'amanyi okubeera n'amajenga gatuwerekera obulamu obwo twagala wawe nali mu saluni awo emachida I think it's the last time I saw him awo nga kugundi actually nga ewa H&M awo nga yiye sente kumacha sasa alinga mukaaga nondabira omuvubuka we yaleka bode emabega bagobe sente waliwo n'omulala nga oyina connection era ng'osobola obuyinza obulina kati kino kyakuyiga obukozesa otya abantu obayisa otya because at the end of the day asobola okubeerawo nga aliwo ku lulwo asobola okuvaawo asobola okufa waliwo omuntu gwe manyi personal friend very high profile person yali ambuulira ku kazini we eyeyisa obubi ye kennyini agamba n'abaana bange tebeeyisa bwe batyo ne mukyala wange teyeyisa bwatyo nange kennyini seeyisa bwenu naye oli agenda n'atomera emmotoka z'abantu abasirikale bamuyimiriza n'abayitako sewe ye n'akubira nze yali annyumizanga obusungu bumuluma ng'agamba mugabe bamuteekeyo saba akubira bukubira nze kulokanga agenda kugamba mumanyi mumuleke n'agamba kati ngenda kimukola bamugalire asaavinge paka atamale yesasulire n'ezibbeero zonna era ngamba bakubire ngamba simumanyi oba okitegeera nagamba because it is now the third time akola ebintu by'ekisiru kulokanga yamanyi ngenda kukubira nze so kati kikyakuyiga eri abavubuka omanyi nze siri kika kya muntu kyesiba ku kibi nze ntunuulira nnyo ekibi n'ekijjamu ekirungi mu gavumenti ya President Museveni mwe muli abantu b'olowooza nti bagwande kubaako mu position zibateekinga naye nga balina ababakuuma
basalawo oba kitegera kati nganze sinagenda mu kibi nnyo okukikola otya ekyo Sipapa omuwa otya abakuumi ye kati fe abantu nyanga Sipapa tunaafuna ddi abatukuumako naye ekibuuzo kiri kimu womala ofuna abakukuuma okikozesezza otya okikozesezza ku inspiring abantu bulamu bwabwe kukyuka kubalaga nti bannange kisoboka naffe abali eno abatalina kyetuli abatalwanangako obulamu bwaffe tusobola okubeerako nga baliwe bakola ki kubanga nze ndowooza omulimu gw'omukulembeze ffe kubaako watuteeka ffe kukozesa position zaffe ezituweereddwa okukyusa society zaffe zitukola ki zetulimu nemwe babateekayo ne mutandika okumanya ne mutandika okwogera obi okuyisa obi abantu naawe bibino bitandise okuvaayo era nze simanyi kisoboka asobola okuvaayo naye ndabanga ebbanga lye ery'omukomera eryongera obwongezi okuwanvuwa kitegeeza nti kati kiyinza okuba badde amutereyo akabega byamususseeko ng'example yoli gye nagambye agamba kino nkitadde mpeenanga omujjukira bulungi nnyo sabbiiti eyewedde ekitongole ekya CID mu Kampala n'emiriraano kyatwala omu ku baselebu b'omu Kampala omwejajaami oli mu Charles Sipapa mu kkooti ku nsonga ez'obubbi obwa kkondo oluvannyuma lw'okufuna fingerprints oba ebyapa eby'omu ngalo n'obujulizi obulala obw'endaga butonde okuva ku Sipapa. Obujulizi buno we twabugeraageranyizza mu sampo yaffe y'abantu abanoonyereza abazze beenyigira mu bikolwa ebya kkondo eby'okumenya amayumba n'okubba, twakizudde nti ebyapa by'omu ngalo n'endaga butonde za Sipapa zazuuliddwa mu nfoofofo endala 12 mwe baamenya ne balyoka banyaga eby'omu nju. Kino kiba kitegeeza nti Sipapa y'omu ku abo ababadde mu bifo bino 12 mu bitundu ebya Bugoloobi, Kabalagala, Kira Road, Jinja Road, Kiwaatule, Ntinda, Kyanja Jomayi. Emisango gino egimu gisibukira ddala mu 2014 okutuusa omwaka guno 2022. So n'olw'ensonga eyo tugenda kuddamu tumubuuza akana n'akataano ku bifo bino 12. Wabeerayo abalala abali eyo abalina okwemulugunya kwonna ku Sipapa ne mikwano gye basobole okuvaayo nabo batutegeeze. Waliwo abagezaako okutiisatiisa abakola okunoonyereza ku Sipapa nga balaga nti ono alina akakwate ku bajenero bangi amanyikiddwa wattutumu mu bakulu mu security. Bino si bituufu. Yanze genaye byonna mubikola neera protection badde eva wammwe susaagala ate muddako nnyo mumwesibeko nnyo mumwefuulenga omutujja atabadde mu Uganda yabadde yagenda ku Congo mwamukwatidde ku boda abaddenga muno nga amagye gamukuuma nga mwe mumwa protection ensi tumanyi nakola empisa embi zonna ne bazibagamba ne muzitunuulira butunuulizi zaapudeti zammwe ezo zemutuwa eziri frequent singa mwatuwanga nnyo bye mubadde mukola emabega so tweyanziza tetuganye wano omwana yagenda n'afujja yani atalaba katambi ako yakuba amasasi ekamwe tetuganye ebyekamwe kyamwabiraba so atali mujasi bakuba amasasi yali abadde so saga ate mutwefuulireko nnyo tumukola nnyo tubimanyi already munatera n'okutuwa update kati onakolera sizza ne tumubuuza lwaki sizza nnyo situtagala ate mutwefuulireko nnyo bazibazi ekyo tekiwedde kale bannaye bikujjwali bulungi kizaamu amaanyi bannaye.